yesterday we actually had a fight with Omar. I mean, he has a crazy love. Omutunuza munsonga. How can we handle this one? But he's crazy for you. Nange sishindo wazasa si Omar ainezitakola sibitege. Nedda. Nange chingetiro closer which he actually beat me badly because I was trying. Yeah, I wasn't like we were coming out of the car. I'm telling him because young and because now mwana wange. Commanding language ebera normal, like it is okay on omusajja nanga kwagala tenga agala mubere mwinna era muteeseganya nimwogera okitegeera nagezeza kumuwuliriza nangamba mwana yadde ali wala namugamba mwana yadde ali kyotera ne maid nanga nze njagala mwana wange mwagala katikati era omwana yatuuse paka ku apartment kitegeera nemugaa kalina ngamba kati nanga neyanza maama nange byanjagala nja kulimba sijagala mbu bitandisa okuntama naye waliwo omuntu akwagala n'olowooza oba mulalu kitegeera naga njagala mwana waffe abire wanino tubire naye wanino bikikonze kale ngenda gende wange mpikingeyo gaasi eri waka kuba sinaba kumuvinga inkulita bintu byonna nange agenda oggyeyo kino nekino nekino n'engoye z'omwana ezisinga ezimu ze zibadde ziri eno ezisinga nga ziri eri nengenda nembijjayo kuba n'olirandodi weri abadde amanjayo ki omwezi nembijjayo nembireeta waneno kati ku apartment address ani asasulawo we are going to be paying tugenda ye kanyini yasasulawo kati Omar takola sente azijjawo nasa yekyantisiza anti kati olaba Grace ekirala ekyantisiza Omar Omar okimanyi bwenfuna esimu yange mu ngalo nze omanyi mbeeramu n'akasente kuba bankubira akakolo kaakano biki kubanga ye bali tafuna gigs nnyingi kaakati omwana kyemmanyi tusobola naye nekyeŋŋamba ekirala ndi mukazi mukamba nnyo Omar okimanyi ate nnyina emikwano emirungi like this very month badde bagubanja onayebozaake nanagusirika beera na musajja wo guma you get naagala tofaayo apartment baba babanjayo nti meka nti yameka nti mitwalo 5 nangamba kanzitereko ki ngereze namba ya landlord njimu kitegere naye netuzisasula naye kyeŋŋamba Omar ayagala nnyo okumpleasinga to the extent yatuse nanje tuli ekigambo nga kinene yagambye ndaze emikwano emirungi onjagadde bikinanga nsigenda kwebuyala tange yadde mama wange naye kinaba kyetaagisa kunjabisi yagambye nda 2 bajja kunzina nkupleasing bajja muzina ku pleasing kwegamba asobola okugenda kululwo kulwange like nkupleasing n'omwana wange kati kyembuuza Omar bamuloga nawe ntuyo okubaganyamu ebirowoozo nga ne baganda bwetusabika kakati nze kyembuuza Grace omanyi nze nkumanyi oli mukyala apambanye ate mwagala mulo ate omwagala mulalinga omulalu naye you had settled nti waliwo omuntu otuuka n'osetolinga mu bulamu n'ogamba kakati bwekuba nga kunywa mazzi manyidde okunywa amazzi ekyeggulo neneebaka then here comes someone n'akuyingiza mu bulamu ng'olina kulya nga nkoko ekyeggulo naye nga kumanya omanjagala tusaze akenge nemuga taata kakati kawala gikana kotogenda kaddeko obwengo obwo obukuba ennyo obumensi omutwe kubanga ayinza okuba bebi nga illusion ze bazita batya zino omuntu zaafuna ebyoto by'entiisa birabika bijja lwakutamiira netwewa nkugambye ennaku 3 namala kale bebi era olunaku lwekyo nemuga bebi nesi ate ogenda kuddamu kunywa njaga alagayo amannyo ali weird waliwo omuntu ekintu ekimuliko then wali otunuliddeko omuntu nze abeera yeebase bambi tafuna tulo teyeebaka kati nenteekako ettaala nemutunuulira okitegeera like ng'abaagalana bonna you can have sex what you know and when you're a young couple you can have sex anywhere in mudiro kusinki everywhere and then later someone gets tired nolanga yeebase kati nze seebaka mbeera mutunuulidde okitegeera mu kumutunuulira kizemba njagala olulala njagala nkakasize ddala omanyi ekyo kyali kikusazeeko wekimusala weyetakula bwaki wekimusale walala kati omwana baagala I don't know kati bwekiba kirumiriza nti olaba omusayi gujja yes gujja mbambiraba bulungi kati kyesitegeera
waliwo drama ali emabegaawo naye nga sigambye nti it is the parents but there is something that is wrong with Omar naye opening up n'agamba wenti wembadde nga mbulamu wange oba nadda ku biragalalagala kale n'endowooza oba gwabimpeereza kubanga siri naawe nedda nti nga omanyi omuntu abagala naboogeramu sinatuuka nendowooza yeetegeeza nga koko kwetambulirako amanyi nti no what is ayagala tutambule akyagala nnyo ayagala nnyo tutambule naye tetumanyi we don't know because ne gyali agenzeeko yonna is mama we ne taata we nga omanyira abazadde batubeereramu bwe babaawo segeera gyali agenzeeko tebalina sina kyensobola kumanya naye talina tebalina kye bamugamba kuba yali muto so I don't know Omar ayina bitterness nnene kaakati n'ekirala ayagala nnyo bbera n'omwana we omwana wa mwagala ye nange omwana mwagala nze newe mbankete ku mata nengamba nti sirina Omar mbyensonyi sibirimu kale nange omwana wange sigenda mmulekera Omar kati watebwakeera ku mata omwana amututte amutwala ku musiru tasobola ensi yonna ebeera saidi yange nkozi okumutwalamu ate neebyo byali mukkakaba maama we sinayagala omwana okuggyako nga gulana tumuwaddeyo naye nze Omar nkubuulira twogera ffe mbi ku ssimu ekintu kyonna bwe kirituuka ku mwana wange nja kuwoolera eggwanga bakiri ndigende Tanzania n'embaloga sikulimba sikulimba bwe kirituuka ku mwana wange bibawooza bikinze so mubawa naye nga bamaze kwetereeza bazadde be nga bandaga nti omwana baagala omuwelkami nga kuba eri waabwe omwana waabwe ate balina omwana ogwa mu Omar muzzukulu waabwe naye bwe bali bate bamwagala kutuukako kyayi kunasinayamugalamu